God is with you.
wammangaawo ng'ofuluma ekibuga Seeta bagiyita Seeta Victoria Cathedral naye akaseera konna konna mu maaso awo naye ayita twayingira gye tuli kati tumutwalirize Honorable Ssenyonga mu linnya lya Yesu. Kwebaza olw'okunsonda ne maama Bishop Kalumba ndi musanyufu okuba ng'oli wano. Wano waliwo omukwano gwange mukadde wange eyanjola mukadde wange Pastor Robert Kayanja. Omwami oyo Honorable Reverend Kefa Sempangi Pastor Robert Kayanja ndi omu mu baana abayolebwa omukulu oyo. Tuyina abakulu bangi wano kati sikyuka bulungi era Katonda lyaddayi n'enteekateeka simanyi kubanga Katonda ffenna atwagala kyenkanya. Simanyi kubanga obadde ogenda kusinkana abantu bangi nnyo naye olw'embeera eyo bano abasobodde okubeera wano waliwo ensonga okubeera nga bagwa amafuta g'olwaleero. Ntwala okwebaza famire yange. Waliwo Nalongo, neebaza omukyalo oyo nti naye abadde mukono munene mu kintu kino eri obulamu bwange. Neebaza Nyamwiza Mary, ndi musajja mulokole era bikyatusobedde ne Pastor Nyanzi, pastor wange ndi mulokole naye abakyala bombi bakyala bange abo. Sisobola kwerungamya nkikola ntya naye bwe kityo bwe kiri, naye nga Mukama anzikirize. Naye tuli basanyufu era bankoze bulungi. Olunaku olwaleero nzize kwebaza era kyekituleese. Neebaza mu bintu bingi Pastor Katonda ansigiwala. Nga bwe nkugambye nti Reverend Kefa Sempangi oyo okimanyi kubanga mu basajja abatandisi b'enjiri oteekwa okuba wadde omusinkanye naye neekakasa bwe kyonna ekyasoboka banteekamu obwesige obwo mu kalulu akaggwa. Siri mu kwekubira nduulu naye bakimanyi nenvawo nga mpangudde. Watali kugamba nti yali anvuganya yali afunye hafu yaabo. Era mu mbeera efaanana bw'etyo nzikiriza ebyetooloola watali kubeera nga nsobola okugamba ensonga nange gye sitamanyi. Nekyabaawo mu sayidi eyo nga tuva mu byobululu awo kavuyo kaali awo
neefuna ekizibu ekyandeetera okubeera nga ndi mu kagaali kano, naye nga simanyi nti ebintu byonna bitambula nga nkaaba mu byonna byempiseemu. Mpise mu bintu bingi, mpise mu malwaliro 4 okundaba wano, era nagenda ntuuka ne mukoma. Bantwala mu ddwaliro awo Mukono saalitegeera, ne bantwala e Mengo, nabitegeerereyo wakati ne bandifaalinga nengenda Kampala Hospital, nembeera mu ICU ennaku 3, ne bambika Mukono, nembika ne Uganda yonna n'ensi yonna, nenvaawo nendifaalingwa nengenda mu Aga Khan e Nairobi. Njagala obbategeeza mwenna abali wano nti ekyetunu mukikubireko mu ngalo, era nga nzikiriza nti emiggo egyankubwa kubanga sirina musango gwe nakola. Pastor Robert, sirina musango gwe nakola. Bano bonna ab'emukono bakimanyi. Era we nali nze ne chairperson wa municipality wa NRM wa wano wa Mukono municipality, chairperson wa Central Division bali mu kubo bajja, chairperson wa Central Division ene Yegoma wa NRM, bonna ffe tuli be NRM. Ab'emiruka twali abantu 6 ffenna nga tuli bakulembeze. Mwana tukyewuunyisa. Neyakeera ku makya n'atandika ekintu kino, bwe mutunuulira musajja abeera soba muntu mulamu, nesimanyi kiki ekyamubaako, naye baakito bwe kiri nti nebanga simanyi olwaleero Bishop n'abasoma mwenna abali wano nti olwayo singa bambuuza nti Yuda Iskariyoti nze mbangusala agende mu Geyeena oba agende mu ggulu, amazima ga Katonda mu ggulu nze mbagamba agende mu ggulu, kubanga singa teyali ye ensi teyandirokoddwa. Nze bwete bwe nkiraba Bishop, kubanga singa teyali amuyeesuludde teyandifudde kuziikibwa okujja ave mu magomba atununule. Kati nange omuntu oyo eyankuba ntwala omukisa guno mu maaso go pastor okugamba nti musonyiye. Era nzikiriza nti waliyo emisango mingi egibadde, siri muntu mwangu nnyo, mbadde n'obusungu nga mulinako obusungu nga mpulira, era n'emisango gitambula, era mbadde manyi byayitamu, naye sirina kyakumwetondera, ate naye nzikiriza talina kyakunyetondera kubanga tetweyinaako mpalana n'olunaku n'oluki, era tubaze ebbanga ddene nga tewali yali asoziza ku munne. Naye kyewuunyisa nti yali DPC wa Mukono, yakeera ku makya n'afubutuka eri n'ansamba n'alagira patrols 2 ezaaliwo nti mukube abaana banzikakkanako ne bankubanga omubbi wa boodi ng'ate ndi ku poliisi. Simulabamu bwe ntunula omuntu ali profession to that level, naye yennyini simanyi kubanga kati simanyi nti oba yakirina, bw'aba akirina ajja kyogera. Nemaliza nga bagamba nti bwe yatabuka ennyo n'agamba nga okwewuliza n'agamba nti yali agenze kubba mmondo ku poliisi. Naye nzikiriza wano fenna batudde wano tewali ayinza kikkiririzaamu, era tewali ayinza kimanyi, tewali ayinza kiri wala nnyo, era tekisobola kubeerawo kyova olaba nti yakyogera naye omubbi w'emmundu nga twasobola kukeera ku makya ate ne bamuta ku poliisi kubanga oli maaso gange, n'okubeera nga okubeera mu maaso gange kinzijeko ekibi nga kyembadde nina ku mukulu oyo, nembeera nga kati ndi muntu ow'eddembe. Musumba wange Pastor Henry Nyanzi, olw'okunsumba, weebale kunsumba, weebale kunjagala. Siri mulungi, siri mutuukirivu nnyo, naye weebale kubanga Mukama akozesezza okunnuŋŋamya, okubeera ng'onsumbye n'ontambuza, okubeera nga nnako akalungi akatono ke nnina mu nsi muno. Neebaza Bishop Kalumba oyo twasoma naye tuvudde wala, weebale kubeerawo nange. Naye munzikirize kubanga engeri gye navudde mu bintu ebibadde bya ssente nnyingi, sina ssente enkalu ziriwo, naye Bishop Kalumba nga bw'oliwo yandibadde Bishop Kyamaggwa nga atuuse. Akataka ako kayinza oba wakati wa miliyoni 46. Badde nsaba okkirize akapataka ako nga kajja kakutundwa kali awo gogenda e Bulinda awo.
akataka ako nga kakutundwa naye bwe tukatunda mbadde njagala esente ezikavaamu tugulemu. Pastor Nyanzi ojja kunyambako ku ekyo, tugulemu emizindaalo. Olwo emizindaalo gino gye nsanga babuulira enjiri ku luguudo. Emizindaalo esente ezinaavaamu zonna tuzigabanye haafu. Emizindaalo tugigabanyamu haafu. Haafu emu egende mu Central Division, haafu endala ebere mu Goma. Gyonna eginaavaamu. Asabira mu kanisa ewa Mangaawo ng'ofuluma ekibuga Seeta